kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Have you ever seen being a beautiful lady? But you hardened on some guy. You love him, but he's not on you. Even those who see you, they fall on knees that cheek. But the guy, she sees those who admired the perfume of that lady, but she never liked them. Instead, she wanted something totally different. So be careful with someone. Someone who wants something which is different while that person does not love you. Be very careful. Always ask God to show you that person. Does that person love you? Or you're just like the perfume in the bottle that she uses to buy food, but while they have somebody else, that like someone who's sitting in that house. This is a big house. Your wife is staying in this big house. And behind there is a boys' quarter. There is a shamba boy. Is he here? But the heart is there at the shamba boys' heart in the boys' quarter. She's staying with you. Just a body. But the heart, it is gone already. At the boys' quarter. Have we got it? This woman, those who gave her the perfume were different people. But for her, in her heart, she wanted Jesus. Sister, the guy that's taking your heart, you told him he does not pick. His heart is somewhere else. Be patient. Sit down. Control yourself. Control your love. Look at that one saying, you don't know what you're saying. You know the guy has wasted a lot of my time. That's why you see my brethren, rather my children, the girls. You like someone. Your love. Remain with the 60. Turn your phone. You see us pastors. You see us. Today you are here. God is good. Today you're here in church. It's when I thank God that today you're mine. But tomorrow I expect it Have you got it well? The day you see him is when you should call him your husband. But tomorrow, sure that it's still going to be yours. That if that one happens tomorrow, it helps you. My child, it's the same way people change. As we got up in the morning and it was shining, and then at around 3 p.m. it becomes cloudy. Can you be sure? When it comes and it's shining, and then at 2 it rains, are you going to be surprised? So what?
tekikwewuunyisa tekyali surprise gy'oli tekisobola kwewuunyisa kati azze gy'oli ng'akwagala so the one who has come to naawe you n'omwagala and you love him kitwale back nti ogwo musana gwa ku take makya it that's the morning naye sunshine suubirayo ekikome but you expect a cloudy ku ssaawa 8 weather somewhere in the bwekinajja afternoon, oleme kubeera which surprise means it does not catch you by oba oleme kubeera surprise disappointment oba oleme Oleme kumenyeka kufuna mutima disappointment. oleme kumenyeka mutima ani ali wano nga obadde olina gaayi nga owulira mutuufu who is here ng'atutte obulamu bwo you have somebody that has taken your life ninga yakoze ekintu ky'otamusuubira but that guy did something Jangwa. that you never expected him to do totya you come kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? otyo tubuulire okay tell us olabaye naye na boyfriend wange naye omulenzi oyo annumya nnyo nga okiwulira naye simanyi oba njagala paasi omanyi kati oyangulire n'essimu yali akaginguliraye ogiraba era olikwatisapu naye amaze ennaku kasatu tankubira wallahi naye kati simanyi oba yankyaye simanyi olowooza ekikome tekyazze don't you think the cloud came nedda paasi oli 100% omwekakasa naye simanyi oba lwaki tankubira yani who is it bamuyita Brian mama kale genda akukubire mu linnya lya you call, Yesu let him call you in Jesus name kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? tumba mukama yeebazibwa amiina nina omusajja wange gwe njagala ennyo esenga obajjira tikwagala nyo era we sirimutira siddamu kufuna musajja alina mulamu wange doyiro twalisa muli naawe take away simba also musumba nga n'ennaku ezo waliwo gwabadde even olina there's someone you are tolina oli bweyagala yekka iye kyekikakasa nti omwagala mwagala nnyo mutima gwange lwakuba tekwekula ne bwofuna abasajja bala bonna tuweetaka saagala kumanya kubanga abaddemu n'omulimu gw'enkola kuliko abasajja bangi naye bankwana mbalaba ziro oli yani esenga obajjera ye mugalanda the w'abasajja last born of men tegwenjagala musumba kale muyite call him sitasenga obajjera okamirako wansi naawe omusajja bamukamirira sitasenga obajjera lyakomewe wannasodakine nze mukazi wasembayo mu bulamu bwe whereas two man gwe mukyala asemba God bless you mukama akuwa omukisa genda mukama akusumule muwala may the wange Lord set you free my child akomyewo omulenzi wo bring back your Bali guy jali Yesu Kristo in Munazareti. Jesus name the Nazarene kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? mukama yeebaza omusumba amiina amaanyi agange nze mirembe Rebeka naye nga musumba by'oyogedde obadde oyogera ku nze ndowooza kuba ndaba nafuna omusajja naye engeri gye namufunamu mujja kunsonyiwa simanyi Uganda bulungi ngenda naye maaso namufunanga mwavu n'essuuka gye yali alinanga we muba oba kwerika emitwe ebigere bisigalira awo n'enzirayo ewaka n'enzirayo amasuuka ge nali nkozesa ku ssomero nali nabitereka mu keesi n'entwala nembeera naye kati ennaku ezo ng'akolera sologi kati nalwawo nga sizaala kati nansindikanga ewaabwe ngende ennime okomawo osanga awo ebizigo ng'akugamba n'omubuuza byani naye nga bikozeseeko n'akugamba nti no mbadde ngulidde gwe nenkozesaako kati womala okulongoosa enju nga banebasi bagamba naye mwana gwe si ng'olina omutima ennyumba eyo ebadde nga loogi n'enguma kuba mukazi wati sizaala nga ntya n'okuvaawo nga ndowooza kati ani agenda okugumira embeera zange nze atazaala kati yayenda nnyo n'abakazi bangi lwakuba katina yatusaza netutafuna bulwadde akansanyudde wasanganga ebizigo mu nnyumba yo nga bikozeseddwako dishe ezo kombe nga byabakazi bw'omubuuza nti no bino ebizigo byani ngaakugamba nti abadde abigulidde gwe abadde agulidde nze naye kambi nasooka byekozesaako nakozesaako
n'aŋŋamba kati osobola okukozesa kati nange ne sitabikozesa oluusi dishes ezo nga nzirekawo ogenda okusa naye yo kyamwagala simwagala kubanga genda mukama k'omusajja gw'oyagala ku mutima kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? musumba yesu yeebazibwa amiina musumba nange nze muyita mwami wange kuba tumaze naye ebbanga nga ndi naye era muyinamu n'omwana ne musumba bwakya lumu n'agenda naye nga ye musajja gwenjagala nti tolinaajo mulala musumba kati kankubulire kino maze omwaka mulamba n'emyezi egyo ena twayawukana nga tetuli naye nga yagenda naye musumba nze n'enswera ejja sitaagala mwaka gumu n'emyezi ena nga tolina musajja gw'ofuna musumba yesu akulaga mu kyama njagala akulage nti nti oba waliwo akajjawo Jessica ali kamu kokka teri wadde n'akamu oyo yekka mwaka mulamba n'emyezi ena musumba amazima genjogera ndi mu maaso ga Katonda ng'akuleseewo ye musumba nga tewali muntu yenna gw'oli naye nga tewali muntu yenna tekisoboka It cannot happen. tekisoboka mukazi munnange My fellow woman. teri mugamba ate bane muleme tulimba teri mukazi asobola kumiikiriza yadde emyezi Even 2 months like this. taliyo No one. musumba bwekiba ku basajja If it is men, abasajja tusobola men even if it is 5 n'ekiba years. myaka 10 Even if nze 10 omusajja years. A ngigumiikiriza man can wait. nosanga nga bwewandeka You naye find the way omukazi that a woman. omanyi kibaita omwaka Do you know here? musumba ku basajja ate kyekizibu naye nga nti omukazi nkisobola kuba olaba oba omuyina ewaka naye ng'era wagenda eri ayitayo n'akubayo kakooli ani gwe musajja oba olina omukazi w'ewaka otyo naye era ogita eri era oyitayo naye ate nga nti omukazi wendi naye ate kati ogwo omwaka ogumu n'emyezi ena kakati ate nyabugwe kuba kuwayiza owayiza It is lie. teri musajja ayinza kuyita bwabeera ne mukazi wowaka buli musajja yera nga alina mukazi wo abasajja twekumira bakyala Then we keep ourselves for our wives. tetudda bwe We tutinga do mu not abakazi bypass here and there. No. ekyo naye owulira ng'omwagala nnyo But you love him. musumba nze mwagala kubanga olaba nina sista wange yakava omaani yavaayo si birungi naye nze musumba nkimanyi yavaayo si birungi naye nze natuuse n'ogamba kantandiko bikangako ŋŋende muviire embeere nga sikyakola ki nga sikyamulowoozaako naye nga musumba we namugambye nti nze nsabira wano ye asabira tujja kwogerayo mundeke we namugambye nti nsabira wano ye n'agamba tasobola kujjayo naye musumba njagala yesu wo akozesa amulageko kyasobola okudda era mugambe nti yakomerawo wano we nali muyite Call him. wangi awo nja kukakana wansi Yes. kakana otyo omwami wange mugalu Edward taata w'omwana wange nsaba okomewo eri obulamu bwange tuddemu tubeere bumu mugambe munnange nkwetaaga Tell him I need munange you. nkwetaaga komawo ewaka mubuuli obuzibu bw'oyitamu Tell him what you're going osula through. otya The problems. mulowooza You know. obuliri mbutambulamu bwonna nga nkunoonya naye sikulaba bandi komawo Baba. kaddemwako Say it again. owa kamera tereera bulungi Yeah. Camera. wanki maama obuliri mbutambulamu bwonna nga nkunoonya komawo mwatula amanya ge mugego gundi nze nkunoonya mbuliri bwonna ekyo kinamba sikomu wanki omwami wange ow'omukwano mugalu Edward Yes. kuyita okomewo komawo gyendi obuliri The bed. obuliri obwo mbutambula n'enkunoonya naye bibuuza komawo bibuuza Oh. God bless you Mukama akonye. genda mukama amalewo ebibuuza mu You linnya lya let yesu God finish things that are Bless my entering. daughter. Mukama akonye mukisa. kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.
Kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Nsanyusa okulaba pasita kubanga ze zize nga zisala puleya zange nga zindi mu mutima ne ngamba leero pasita yiga njagala ayogere ekintu ekikwata ku mutima gwange. Naye mukama nina omusajja gwenjagala ne pasita omusajja buli kaseera yeebuzaabuza tanywera ku kimu. Bwe nnafuna empeta eno ne ngamba buli kimu nkimaze ku luna anguddeku kenfunye empeta ya pasita yiga ku luna alabye nemubembeekereza bulungi nnyo ne nkimwambaza ne nnaamiriza nga pasita wali ogambye ne nnaamiriza ne ŋŋamba kyonna gye kiri kijja kuggwa. Musajja gwe nkwambaza empeta eno nga mpita amaanyi g'ekawala ga pasita yiga gonna gakutte omere gakwambala oyambala empeta eno buli kaseera buli wodde obeere ng'olowooza nti pasita buli kaseera bw'abeera ayogera bibiri n'akyuka kankwanjule katugende wamu ekikyali nze pasita abasajja bankwana naye nze sibayo oli omusajja kyeyankola ne mwensibiriza ne ŋŋamba kamale oba wiiki simukubira naye oba tankubira era ngenda owulira ng'ekiru kinuma mu mutima ne ŋŋamba kaira kamukubire naye nze pasita simanyi oba oli omusajja njagala simanyi kubanga mu mutima nze niwe baba bankwana 10 eyo omusajja mpulira mu mutima gwange gwenjagala Jani yensuubuga Jose. Abasajja bangi lwaki weesiba ku oyo? Simanyi mupasita nange neekanga bwentyo sikimanyi kubanga simanyi newe kyokka yasigala mu mutima gwo. pasita simanyi kubanga bwe natwala empeta eno ngisabirako emirundi gyonna ne bwemusi oba ne kasa nkola meeting point naye ngenda okwogera naye empeta nteeka kuno gwe gundi nkoola omutima gwo n'ebirowoozo eno empeta yavaka bwala erina amaanyi ag'enjawulo akutusa omutima n'ebirowoozo naye pasita simanyi omusajja njagala pasita njagala kumanya kituufu tewaffe tivi tevaako naye njagala okakata abantu ba Australia mukono nti amaanyi go gakola bangi nnyo abakubuusabuusa ne bagamba gwasi osabira kawaala kayiga mu ffere naye mukama katonda waakozesa ebinene njagala otuuse omusajja oyo mukama bamulabireko agende waffe ansasule abantu beewuunye. Genda omusibire ennaku 8 mukama agenda mutereeza. Go fast for 8 days. The Lord is God bless you. Come. Kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Musumba Yesu akuwa omukisa. Amiina. Kutumidde nnyo ssebo. Nange nkutumidde. Musumba. Wanje. Olaba omwami gwe nnina essaawa zino. Yanjagala nga nakafiirwa bba wange. Sokoddemu. Rewind and come again. Olaba omusajja gwe nnina essaawa zino. Yanjagala nga nakafiirwa bba wange. Mama bwana mwandu nga bakukeera buto. Munnange bizibu. Nange mbiraba mukazi munnange. Bizibu musumba. Era bizibu. Iye. Omwami wange yafa 2014. Ne wayitawo wiiki 2 oyo omusajja gwe nnina n'ankwana. Lindako. Omusajja olwamala okufa wayitawo wiiki 2. Omusajja omulala nakwana. Bwekiri. Kyukira buli mukazi akuliranye omusuno omugani naye ebikazi lwaki temulina bugumiikiriza? Lwaki temugumiikiriza nga ffe abasajja? Why can't you wait like us men? Otyo? Yes. Ye musumba bwe kyali sirimba. Wayitawo wiiki 2. Iye. Nankwana ne mukkiriza lwansonga. Musumba bannyazaala bange baali tebanjagala baali bangoba ewaka nga sirinawo embeera. Oyo muvubuka nankwana. Nali nina abaana 3. kati ninawo omwana ogu. Lwaki? Omu 2 baafa nasigaza omu. Ate n'oyo omu omusamize yamumpambako. Lwaki? Why? Naye nina ebirwadde ebyankwata nyazaala wange be yansindikira. Kati omusamize n'awamba omwana wo. Ne ŋŋenda ew'omusamize eyo Gomba maddu era nkimanya ndaba. Sente ne zinnemu osasula. N'awamba omwana wo. Iye. Nakati amulina. Simanyi kuba kati wayiseewo omwaka. Abange! What? Nina omutwe n'amagulu. Nedda. Kwebiri oba tebiriiko? Kwebiri bikyaliko. Mwe
ekintu omwaka mulamba nga tomanyi omwana we 1 year. yo yali mu kifaananyi yono kati wamuleka wamusamize iye pasita nga sirina ssente zimugjayo olwo ng'akubanja sente meka yali amanja emitwalo 3 n'owayo omwana wo anti yaŋŋamba genda onoonye ssente w'onaazireeta ng'otwala omwana wo abaayi Wanti? abange tuli mu kirooto tuli mu katemba tuli mu fyeta Kikyolifa teweerabidde. mutufu mmwe muyomba nampola nze nkulya nga ate oba nyumba etya oba nkola etya nedda oba omwana wamusamize nedda omwana wange pasita mwana wa mugenzi eyafa ye pasita biwanvu era byawanvu yena These ones are biwanvu elongated. pasita kaakati olwo biwanvuwa bitya pasita kyali bwe kiti bawange nyazalange mwennyini eyamwettira kuba yali tamwagala kuba bawange twakola ne tubonaabona ne bawange ne tufuna ssente kuba yali yamuzaala omwana omu ne tugenda eyo embaale kuba nyazalange gye yali yazaala abaana abalala ne tukola ne tufuna ssente ne tuteekawo akaduuka nga nze nyazalange tanjagala kuba nze ndi wafumbe ye yali tayagala bamafumbe kati olw'ebizibu ebyo n'ogenda owomusamize nedda bawange olwafa nyazalange n'asindikira ebintu nga binkozesa ng'omusajja era omwana wange omukulu naye ekyamuta bintu ebyo okumukozesa kati neŋŋenda kusimba ne neekubira enduulu oyo omusamize n'ampulira naŋŋamba jangu ŋŋenda kujjanjaba otyo nange ne neepakira neŋŋenda eggomba madu omwami bamuyita Ssaalongoka n'akulya nagendayo namutwalayo omwaka guwedde mu gwokubiri paka nakati ye yatta n'omwana wange omuto oyo aliyo omuto kwe yali adda oyo Ssaalongoka n'akulya ye yamutta naŋŋamba kati nkulazeeko otaleeta ssente zange ekinaddako nja kiraba kwe kubonaabona kwe mbonaabonamu teyakusaba kaboozi k'omukwano nedda teyansaba ye ng'ayagala ssente iye yansiba ne wanseera wendi wano sifuka Okola otya? mukazi kati olina akaseke pasitolaa wensitama bwensi otyo wabeerawo ekintu ekijja nekyekiikawo iye kati wenajjira lulingaga n'amagulu nga tegasobola kweyabuluzaamu ne kati ko geeyabuluza naye nange namukiiko nti nfuke omusulo tegujja singa olubuto telwabise pasita nange simanyi okunyonywa pasita nnywa naye era sinywa nnyo kirawo olaba ntya n'okulya emmere kakati kiki oyagala mukama kukolere njagala mukama asumulule enfuke njagala mukama ampe ssente ngene nzireyo omwana nge kuba ntya nayo ofune emitwalo 3 iye pasita wenaaba nfunye ezo ssente ngenda kujjana n'ompeeko omusirikale wo nga tezirewo omwana wange kuba ntyayo ate muloota nakamuloota kati omwezi mulamba ng'ali mu kitalo ky'omusaayi naye nga mpita naye nga simutuukako simanyi oba mulamu oba yafa simanyi pasita banaye sirimba byenjogera byamazima sirimba sisobola genda nga sirina ssente pasita kuba ntya benandigambye nti bamperekereko balamu bange tebanjagala koze ekirala pasita ono omukyalo ono
ano bwe yali ne bbaawe oyo mulamu wange ddala mumanyi 10 ku kinnaakyo era enneeko kale genda mukama bizeeyo genda mukama ko ssente naye nedda mukama takuwa ssente zinunulayo ma genda njagala mukama ko transport. I want the Lord to give you transport anonayo omwana wo that picks your child. genda olabe poliisi Go see the olala police ekitundu ekyo that takes that place. obagamba omusamize Tell them a witch doctor yawamba omwana wange buyansijanjaba nga ate ne biyangulako tebyakola and what he worked on. kyokka yalemera omwana wange balage n'ekifaananyi bajja mukwata. They'll capture him. kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? amiina nze musumba njagala kumanya oba bba wange oba njagala kyekyo kindese kubanga oyogedde nga mazima oyogera ku nze ebizibu byampitamu mu maka musumba obuyogeddeko njagala kumanya kubanga ndabira ddala nga nyonoonera obudde njagala kumanya musumba ndi bubi. kiki olifa tuweerabidde. What is it you cannot forget in your life? musumba ondaba kuva nga nfumbirwa mu maka gange owa Kamoga tangulirangako ku lugoye nangwa akagoye kiyasembayo kungule yakagula nusu kakaaga kakaddiwa nadda oweegomba ekintu tasobola kukikuwa agamba manya mwana amanya biti musumba mpulira nkoye sagala twaliza muli nga neezo engatto zoyambadde yeyazigula. musumba bazimpadde buwi. ani yazikuwadde. musumba ndiwanvu njagala kumanya kintu ekikimu kubanga ze musumba nkaabye nange njagala kumanya ani yakuwadde engatto ezo. We want to know who gave you those shoes. musumba njagala kwogera mazima omusirikale wo yeyampadde zino engato. omusirikale wange My soldier. maama ngaalina ekisa kiri. I'm telling you, these soldiers are great. ngaalina ekisa kingi oyo. That soldier is bambi very nga nice. yakwatiddwa ekisa. yazingabidde bugabiri ate kulala nti kiswaza namubuuza engato zompadde tiziriko nanyinizo nti nedda naye ziswaza nti nanyinizo leero ambuuziza kamu na tubiri. akozata nyiniza akozata ambuuziza ngu ani yapezina engato nange nimugamba omusirikale musajja oba mukazi. musajja musumba yakutte engatto za mukazi mulala n'azikuwa. agasajja gano agatutawanya gegana naye omukazi we naye amubonyabonya katawe yandaba naneeweesa obugato ng'alowooza nze ngenda kumwagala n'obufumbo bwendi musi bulinaamu mirembe. omusirikale wa bano gavumenti mutuwenga abasirikale abalokole wangi kakati gwe lwaki tuwasiganye ng'azikuwadde. ate munaye omuntu bwakuwa musumba ogaana Ate ogaana. nga bwendi nawutono musumba njagala kintu kimu kumanya oba bba wange oba njagala kintu kati ate ze engoye zoyambadde engoye zange ani yazigula. mpatikana mpola mpola. otya sente ozijjawa. How? kasi munnange bizibu. opatikana mpola mpola. musumba you njagala hustle. kumanya bba wange oba njagala era tekindeseeyo kazindalo teri kirala. kati yali akuvumyeko. musumba bannange musumba nkubuulire nsaamu makalezi ensirika saagala kuyomba naye kyenkola nkaba musumba mpulira ngabye mpulira nkoye musumba nkoye amazima kyenjogera mazima musumba nze mpulira nkoye era
mugamba banayo banituka akazindalo ndimpitire mumusumba ennaku yange naye musumba njagala kumanya kintu kimu oba njagala oba tanjagala kubanga mpulira ekiri ku mutima si kyekituufu musumba ndi bubi era tekindese wano okazindaalo oli bubi nno njagala kumanya kubanga embeera gyempitamu naye ye omwagala musumba nandi mwagadde naye maama naye ki bannaaye musumba omanye kubeera n'omusajja ng'omuzimba naye nga tiyezimba kaganga olinga akutte ekicupa kiri ekyali kitayamba mukazi era go bw'obadde okikutte ngobe namusanga bwetuli naye ng'akola buli lunaku n'owulira nga bikutamye byanganda okukola ne mugamba kale mpaka sente za bizinesi nabo naagana kati ze mukolere ki omulinamu abaana seetaagana kwetaaga kubanga nze najja wano nga nsaba mwana naye sawa zino engere gye tuli pulya n'omwana sikyamwagala musumbasaliraku omusajja naawe musumba saagala kuzaala musajja tanjagala ate zaala balongo musumba ndi bubi nno nange nkulaba I see you. God bless you. Genda mukama atereza amakago God cleans your marriage. wabanga ye musajjawo If he's your man, mukama kamukyuse let the Lord change him mu linnya lya in yesu the name of Jesus. kubira yesu engali ez'amaanyi Clap for Jesus. kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.